labaka simailo Haiti American Tom. Entikko y'okufuna Nalulungi w'essaza lya Mawokota abadde owakasammeeme abaddewo mu kireekeseza olwaleero wakati mu namungi w'abantu akuŋŋaanidde mu kifo ekisanyukirwamu ekya Buddu Gardens. Abawala 12 b'ofukako amazzi n'onywa be baatuuka ku kamalirizo oluvannyuma lw'okuyita mu busenge gy'obuwerako. Nga namungi w'abantu akyalindiridde omuwala n'asukkuluma ku bannaabwe, abalabi b'empaka zino basoose kusanyusibwamu abayimbi ab'amannya okubadde Fina Mugerwa Amasannyalaze ne Lord Fred Sebatta abakonkonya emiziki okukyamula abalabi. Oluvannyuma bino byonna empaka zitandise mu butongole ng'abawala bano batandikidde mu kwolesa emisono egy'enjawulo ombadde ennyambala eriko wamu n'eyo eyayambalwa bajjajjaffe ab'edda. Endagala naddala ng'omwana omuwere alwadde obooka okoze oluleka olwo luba lulagala olwengedde. Nyambadde ekyambalo kino, nyambadde ebikoola bya nsujju. Ku mulembe gwa Kabaka Kintu Abaganda baabeeranga bwereere. Abasazi b'empaka zino bakulembeddwamu kamishona mu kitongole ky'ebyobulambuzi e Mengo, Kabuye Joseph Mary ng'ayambibwako bakamishona abalala okubadde Bbirimu y'Amatovu, Ndawula Eri wamu ne Naava Nancha n'abalala bangi. Kino kiddiridde akatundu akatwenyezza abawala bano akabadde ak'ebibuuzo ebabuuziddwa abasazi b'empaka zino oba oli awo nga bino bivuddeko abamu ku bawala bano okwanduka mu mpaka zino. Ekibuuzo. So